Okusinza ku byafaayo bya Uganda guno gwe mulembe ogukyasinza okubeera ne baminisita abangi. Amangu ddala nga kitujje tufune obwetwaze, Uganda wansi wa Milton Obote yalina baminisita 16 bokka. Wansi wa General Idi Amin Dada gavumenti yaddukanyizibwanga baminisita 17 bokka. Wansi wa Paul Muwanga baminisita abaddukanya gavumenti baali 23 bokka. Atolo ye Obote tu n'afuga ne baminisita 26 bokka. Kino tekyewuunyisa lwaki ne Museveni nga kyajja kajjale mu buyinza yefuga ne baminisita 8 bokka. Kituganye wandigamba nti baminisita abangi bazirwa bungi bw'abantu. Germany erina abantu obukadde 94 naye erina baminisita 17 bokka, so nga te ye Ethiopia wano ku lukalu lwa Africa erina abantu obukadde 15 ba cabinet minister erina 21 bokka. Kale mbanirizaako nate akawungezi konna kuno olwaleero nsonga za mawulire mukutu gwa AKTV Media musajja wa Kabaka da Energy Master Chopa Uganda nabagamba nti bondaba mu style bweti tegeera ndiziba nsonga za mawulire tuba tuyingidde munda mu bisenge by'amakolero agawaaka mu nsonga za mawulire. Bebaza mwenna abasubscribing omukutu guno gwa AKTV Media betutambula nammwe nga gwogamba buli kaseera mbaawo nga nnindiridde waaka gwe mutuleetera. Banyabo ne bassebo njagala mbategeeze ensonga ezikoze amawulire akawungezi konna ku leero nnyingi. Nobert Mau agambye nti okukwata Muwanga Kivumbi kirungi nnyo, nti obulungi bwakyo batono nnyo abasobola okuba nga bakiraba. Retired Dr. Kano Kiza Besigye ebibye si birungi, wenjogerera bingi bikyuse mu musango gwe. Minister Baramu Barugahare wamu ne munne Justin Nammere omwana w'omubedde omwana w'omunene akati kaweddemu. Bannange munzikirize tuddukirewo mu nsonga z'amawulire. Ebyakabaaya wenzijidde ku mpewo nkitegeddeko nti Kabaaya avuddeyo mu kkomera badde bamukutte ekire kikeseza amakya gonnako olwaleero abadde ku poliisi y'e Bulaga ku Mwenda Mitiana Road ku kikubo eky'Nakabugo Road. Akapoliisi kali awo bakayita Bulaga Post we yasuze naye avuddeyo ng'ali mu mbeera mbi ddala. Tugenda tulabe nsonga ki lwaki bamukutte we batyo. Abaana 6 abaali basigala mu kkomera abaali bavunaanibwa n'Oweekitiibwa Muwanga Kivumbi ku musango ogw'obutemu ogwamuggulwako gavumenti then eyayimbulwa ye ku Friday yayimbulwa ku lunaku lwali lwakuna then katabamu ku baana abaali basigalayo 6 ku baana 6 5 bayimbuddwa, omu yekka yasigadde mu kkomera bamusigazizza. Tugenda tulabe embeera nga bwe badde akawungezi konnako lwaleero. Bassebo ne bannyabo munzikirize mbategeeze ssentebe oba ssenkulu w'ekibiina ki DP Democratic Party Oweekitiibwa bakyali babitiibwa abange. Ndaba ng'ekigambo Oweekitiibwa bwe nkikozesa nyiza okuba nga neeridde z'amaanya. Bwe nkozesa ekigambo Oweekitiibwa Nobert Mau agambye nti okukwata abakulembeze ba NUP naddala nga Muwanga Kivumbi gwabadde yanukula ku bibuuzo ebimubuuziddwa. Oba nsooke nkuwe Nobert Mau kanzijja wano n'omuzungu bwe yali akubidde ng'amugamba nti ye UN ejaddi okufulumya Museveni nga yeesigamye ku chapter 7 ey'amateeka ga UN, kubanga amateeka ga UN mulimu ebigamba nti eggwanga lyonna we litandika okutulugunya abantu mu ngeri eyitiridde, amawanga amagatte gasobola okujja ne gataasa abantu nga bakozesa amagye oba amaanyi. Kati oli omuzungu n'agamba munnaffe omukulembeze wa NUP ky'ekyokubaawo mulina okunga abantu wabeerewo okwekalakaasa okw'amaanyi, abantu mitwalo na mitwalo. Kati abantu abasukka mu 5 we battibwa, awo UN esobola okuvaayo.
kati wobeera nga gw'oli mu gavumenti ng'abantu bakwasa obuyinza okulembera eggwanga, awo okolawo ki? Obaleka ne bakunga ne bajja ku makubo ne babakuba amasasi, oba onoonya abakulembeze baabwe. Bw'atyo Nobert Mao muwulidde nti toyinza kubanga gwe mukulembeze nga bannansi bakukwasa obuyinza ne babukuwa obakulembere n'okkiriza abantu oba oli awo abantu bakunge bannayuganda bagende kukuba battibwe, oba olina okukola mu bwangu okuba ng'okwata abadde ayanukula ebimu ku bibuuzo ebimubuuziddwa ku yali mmemba we oba ku yali muna DP ow'ekitiibwa Mwanga Kivumbi ku nteekateeka y'okumukwata. Ono nno still asigala agamba nti waludda luvuganya munda mu ggwanga lya Uganda nti w'opozitioni, agamba nze ndi w'opozitioni era mwabagamba mu DP simanyi biki. Takomye okwo, ayogeddeko ne ku nteekateeka eya iPod, engeri ku nteekateeka ey'okulonda lopu mu paliamenti y'eggwanga Uganda. Agambye ebigenda mu maaso ku nteekateeka eyo nze nga Nobert Mao nyinza obba nga sibirabamu buzibu. Era asuubiza n'ategeeza nti ekirungi NUP amawulire weegali nti yayingidde iPod, bwe balaba batudde ng'ab'ebibiina bagenda kuba nga n'ensonga eyo bajoogerako bassebo ne bannyabo. Lwaki temunzikiriza n'enkomawo? Ni watuko okuyita abasumba bamu abegatta ku kabineti eyokusabira eggwanga oba n'okuwabula ayita Basserwaka, ayita Bakayanja, yalinga agamba nti abo be bantu abategeerera abasumba bonna mu Uganda. Olaba Basserwaka babeera wali mu bugalubindi bukkiriza nawulira mukiibi juzi ngala ayimbisa abantu wano mu night prayer, olutalo ng'aluwedde wamma olutalo tuliyambala engule kulutalo galuwedde tuliyambala mu Yerusalemu. Kati muwulire, tokkirizanga Setaani kubbako kintu kyo n'akifuula kikye. Ekintu kino eky'oluyimba luno, waliwo omusajja eyakiyomba mu kibuga. Oluyimba luno si lwa byanabyabufuzi, lwaffe ku bwaffe. Ffe tuteekwa okuyimba ku lutalo kuba olwaffe tulumanyi. Bassebo ne bannyabo, ebigambo by'owulidde nkikakasa abali ku mukutu omugattabantu olunaku olwaleero, obutambi obwo oba akatambi ako naddala ka Pastor Sserwadda osiibye okalaba. Naye abali ku mukutu ogwa AKTV Media n'abagoberezi ba 11 UG, akatambi ako oyinza obba nga si gwe mondo okusobola okuba nga okalaba. Naddala bali ku AKTV Media nzijjukira nakabaleeterako lwakuba saakamalayo nakatema. Mubijjukira? Omujjukira nga ndeeta akatambi kano n'enkoma wali nakoma tuliyambala engule, because nali maze okulaba obusagwa obutwa obukalimu mu maaso awo. Wabula abaana abagezigezi batunuddemu mu nsonga ne bagamba nedda, kubanga banga serabidde ku vidiyo eyo abasinga mwebaza Pastor Sserwadda ne mugamba weebale nnyo, weebalire ddala. Naye nze nali mmanyi ekituufu ekyali emabega w'akatambi ako. Kakati bugenza okuyingira akawungezi konnako olwaleero nga Pastor Sserwadda y'omu ku bali ku ntandaalo, abaana bamukuba left right, bamubuuza akana n'akataano. Akatambi kasobola okuba nga nkuzannyira aka
bambi awummule mulembe womula mirembe pastor yiga alibizaayo alina engeri gy'agambye nti obugenda ne bukutama buti ne bwoza kimu yes 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 yes. Pastor Sserwadda ono banyabo ne basebo saagala mubeere n'essuubi ddene. Bano Basserwadda mujjukira omulundi guli lwe baawamba Babitungo mukyala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abakulu bano be basituka ne bagenda mu makaage ne beekubya nayo ebifaananyi ne boogera bali baagala kulya na miceere ne gitabaweebwa. Bwe baavayo mujjukira ebigambo ebyayogerebwa. Kakati byaliwo Sande era ewedde. Yes, akatambi ako kaliwo naku lwakusatu. Ku lwokusatu lwa wiiki era ewedde omukulu akola akatambi ako n'agamba nti akayimba tuliyambala engule tokkiriza sitaani. Ani gwe yayita sitaani? Ani gwe yayita sitaani? Kiki ekiri mu basumba? Abasumba b'ennaku zino kiki? Abasumba mufuusa abasumba. Simanyi oba mwetaaga kusumbibwa nammwe? Kirabika abasumba beetaaga nabo kusumbibwa. Kakati bawulira ebigambo nti tokkiriza sitaani kubbako kikyo. Waliwo sitaani afula kana akayimba nti kake. Mutereevu yali alumba omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yayita sitaani. N'agamba kana akayimba sikaabena ya bufuzi. Naffe tetuyimba kammwe ssebo Sserwadda. Njagala nkutegeeze nti naffe ssebo tetuyimba kammwe. Akaffe kagamba tuliyambala engule mu Uganda empya nga tutuuse mu nsi ensuubize. Kati muba muyimba Aleluya bintu bya njawulo. Ffe tuyimba tuliyambala engule mu Uganda empya. Basumba simanyi oba mulina buzibu ki oba kiki? Nze nammwe obuzibu bwammwe tetudda butegeera ng'abasumba kiki ggwanga lya Uganda bannyabo ne basebo. Obuziwedde akawungeezi k'olunaku luno olwaleero nga amawulire gongera okuba nga gavaayo nga galaga Dr. Kano Kizza Besigye mwongere okuba nga mumuteeka mu ssaala zammwe kubanga enteekateeka ez'okuba nga asingisibwa omusango ziri mu jjiya. Bassebo ne banyabo Dr. Kano Kizza Besigye agenda kukalabba. Wano ogambye otya? Nkugambye okusinziira ku mawulire ge tufuna n'ekifaananyi ekiri mu kusiigibwa mu kaseera kano, retired Dr. Kano Kizza Besigye yandisingisibwa omusango gw'obutujju n'ogw'okulya mu nsi ye olukwe. Njagala mbategeeze obuzibidde akawungeezi konna kuno olwaleero retired Dr. Kano Kizza Besigye Warren Kifeefe. Olunaku lw'eggulu nabadde wano ne mbategeeza nti ono abadde yagaana okuddamu okulabika mu kkooti mu maaso g'omulamuzi Baguma. Mubijjukira bulungi. Ne yeekandagga oluvannyuma lw'okuba nga agamba nti bannamateeka be baalemesebwa okujja okuba nga bamuwolereza. Era olunaku lw'eggulo lubadde lwamanyiddwa nti lwabadde lwa kkooti, wabula omulamuzi Baguma ne ttiimu ye baakaanye kutuula wali ku High Court mu kibuga Kampala, Uganda. Besigye nga talabikako mpaka ssaawa zaabaddemu 49. Besigye ne banne ne baleetebwa mu kkooti eno gyategeereza omulamuzi nti nze bandeese kifuba mbadde seeyagalidde. Era bw'atyo enteekateeka yagenze mu maaso n'okuba nga bamukaka nti akkirize bannamateeka gavumenti beegenda okuba nga emuwa. Bw'atyo Besigye n'aluma ejjiiko n'addizibwayo eruzira. Kakati olunaku lwera akawungeezi k'olunaku luno nga teri akisuubira. Dr. Kano Kizza Besigye akomezeddwawo baabuwe ne bamutegeeza oba oyagala oba toyagala gavumenti egenda kuba nga ekuweeza bannamateeka. Bannamateeka b'oyogerako b'ogamba balina okubeera mu musango ogwo bamenyi b'amateeka, for example nga Lukwago anaabyogera kkooti. Okusinziira ku muwabi wa gavumenti oba ssaabawolereza wa gavumenti
omukulu Birivumbuka ategeezezza ekitiibwa omulamuzi nti litaali Dr. Kanokiza Besigye okwekkirittanya n'agaana okuba nga agamba mbu tagenda kujja mu kkooti nga talina bannamateeka. Ffe nga gavumenti tuli lwedde okumuwa bannamateeka. Era bw'atyo omulamuzi awunyisa ategeeza Kanokiza Besigye nti bagenda mufundira bannamateeka atuggyeko olugezigezi aggyewo empaka n'amalyo. Era n'alagira mu bwangu nti olunaku olw'enkya retired Dr. Kanokiza Besigye agenda kusindikibwa bannamateeka e Luzira bagende Besigye abakwase fayiro z'omusango gwe mu butongole. Saagala kuyingira nnyo sigaddamuzi, omanyi mu Uganda tuli nnyo seefu naye saagala liyingira nnyo. Besigye akanye kulaajana ng'ebigenda mu maaso tabitegeera. Natuuka ne yeebuuza biki ebiri mu kugenda mu maaso nze nga sibitegeera. Omulamuzi ng'amugamba kakkana dokita kakkana. Bw'atyo retired Dr. Kanokiza Besigye atwaliddwa e Luzira, aziddwayo e Luzira ku biragiro bya kkooti ne bamutegeeza ne bw'anaakola atya gavumenti neetegefu okuba nga bamufunira abalooya oba bannamateeka abagenda okuba nga bamuwoleza omusango gwe. Era olunaku olw'enkya olwokubiri olunaku olw'enkya olwokusatu bannamateeka gavumenti begenda okusasula bagenda e Luzira. Tetumanyi nze naawe Dr. Kanokiza Besigye anakkiriza okuba nga akwata ensonga ze azeesigise bannamateeka gavumenti beemuwadde. Yabange bannamateeka ba gavumenti ddala bayinza okuwoza omusango n'ogusinga y'ekirala. Looya ba gavumenti basobola okuvamu abasasula mu ggwanga lya Uganda. Nedda bambega abawedde emize newaba nga si Besigye. Nawe Munnayuganda ali eyo singa ofuna akaseera akazibu gavumenti nekutegeeza kankuwe looya, tegeera waliwo abakulu info gye bakwagalamu. Kakati Dr. Kanokiza Besigye yembeera mwali mwongere okuba nga mumusabira. Ebibye byandiba nga si birungi wadde n'akatono. Kakati bannyabo ne bassebo munda mu ggwanga erya Uganda waliwo office ngeno erimu tujja kiyita omanyi Mwai Museveni yagamba wanudde n'agamba nti abama office abamataayi mbalabyeko kati ke kaseera omulembe guno oba mpeeko n'abantu bange abewansi nammere akiyita abaana bajjajja ab'omulembe guno ab'omulembe omudigito. Minisita Baramu Barugahare wamu ne Justin Namere bayina enteekateeka gye baliko mugiraba ey'okugenda. Jjukira bano Baramu Barugahare ye minisita wa local governments, governments ez'ebitundu madistrict biki local council biki n'ebisigadde basentebe byonna. Ono ye minisita waabwe Baramu Barugahare. Justin Namere ye mumyuka we. Bassebo ne bannyabo obutuukidde akawungeezi k'onnaku olwaleero bano balina enkola gye baleese munda mu ggwanga erya Uganda. Oba oli awo ekintu kye bali mu kukola kyefaananyirizaako ddala ne minisita omupya ali mu Ministry of Works. Omukulu bya Mukama ye bya Mukama. Abakulu bava mu ofiisi ne bagenda ku ground. Kakati abaasoma ab'amataayi olunaku lwaliro mu palamenti y'eggwanga Uganda bavuddeyo ne beemulugunya bagiyise nti Baramu Barugahare akola enkola ey'ekivanduulo ggwanga lya Uganda. Abakulu bagamba nti Baramu Barugahare enkola gy'akolamu emirimu gye si ya buntu, erimu okutyobola n'okulengezza nti n'okwepampalika. Naye nga mazima gali nti bino byonna nga bivuddewo enteekateeka ya Balamu bw'eba nga ya muvandulo bannayuganda gye beetaaga era gye twagala. Wadde biyinza obutugasa nnyo naye ate at least
wabaako ebizuuka bwe tuyinza obutabigendako ne bitatuyamba naye amazima enkola eno bw'oba nga toli muliwanguzi nga toli muntu eyenyigira mu kubulankanya ensimbi za Uganda enteekateeka za Balamu Baruga Ale simbi wadde n'akatono kubanga Balamu atuuka ddala ku kinyusi mwalabe lyabadde waggulu eyo mu Mbaale abakulu bagenda okukola olutindo kitegeeza olutindo wansi wabenga wayitawo amazzi oba nnyanja amazzi gayitawo kati nga balina okutema ku luyanja balina okuteekawo ekkubo bazimbe olutindo ku mazzi abakulu bo bazimbe no ku lukalu kyokka ng'ensimbi baziridde empitirivu n'abalabisa kakati bannayuganda bamu naddala abeeyita abateeketeeke bakubye emmeeza bagamba nti enkola ya minisita Balamu Baruga Ale teyina gyetwala ggwanga lino Uganda nti minisita Balamu Baruga Ale enkola gy'akolamu emirimu gye nedda nti erina okuba nga ekomezebwa bunnambiro bwe kiba nga si kyo wayinza okubawo akaseera akazibu eri ye nga minisita wamu n'eggwanga Uganda nti agenda kutiisa abantu mu nkola gy'akolamu emirimu gye simanyi gwe bw'okiraba minisita Balamu Baruga Ale enkola gy'akolamu emirimu gye ddala olowooza singa bannayuganda ffenna tugjettanira ne tugikkiriza teyinza kubaako we tuteeka bwe mpulira minisita Balamu Baruga Ale enkola gy'akolamu emirimu gye gino sirema kujjukira mukyala gwe bayita Fiona Barungi omukyala Fiona Barungi anaamutegeera madamu Fiona Barungi mukyala oyo ali munda mu State House oba ali kakiiko ka anti-corruption unit naye nedda si kwali alina emirimu gye gyakola bw'obanga omwegendereza ono omukyala by the way y'omu ku bantu abali mu gavumenti benfolowinga y'omu ku bantu abali mu gavumenti abakola emirimu n'engisiima y'omu ku bantu abali mu gavumenti ebyaddala ng'enkola yaabwe ey'emirimu oba oliawo buli munnayuganda gyandibadde yeetaaga oyo omukyala ali ku sukuriini oyo bino ebintu Balamu byali mu kukola ne Justin Nammeere omukyala ono azze abikola era obutuukidde akawungezi konna ntegeddeko mbu waliwo omulamuzi omu amaze okuba nga amuwaabira amukuba mu mbuga batandise dde okuba nga bamulwanyisa bamukuba naye nga enkola ye ey'emirimu omukyala ono abadde tamumanyi genda omunoonyerezeeko wadde ng'ali munda mu gavumenti naye agezezzaako okubuwa enjawulo oba oliawo ku bantu abalala betuzze tulabako mu gavumenti oba nga baweereza mu ssiga erya gavumenti eriri mu buyinza mu kaseera kano munda mu ggwanga erya Uganda kakati Balamu Baruga Ale bw'omutunuulira kyekintu kya Fiona Barungi kyakolera ddala Balamu Baruga Ale ne munne Justin Nammeere omwana w'e Masaka yenteekateeka gye bagoberera oba oliawo bannayuganda abasinga ndowooza ku bantu abeewansi abasinga enteekateeka eno twandigisanyukidde oba twandigyetaaze oba oliawo netasobola kubanga tugisapootinga kubanga bingi ebirina okuba nga bimanyibwa wabula ayinza okwesanga ng'ali mu kaseera kazibu ng'omukyalo ono okutegeezeza Fiona Barungi yatwaliddwa dda mu kkooti omulamuzi amulumiriza nti ayina emivuyo gyenyigiramu egy'ekibbattaka kyokka ng'alwanisa kubbattaka ggwanga lya Uganda bannyabo ne bassebo leero luwezi olunaku olulala lulamba okuva ku lunaku olwokutaano amyuka pulezidenti w'ekibiina kya NUP mu bbendobende erya Buganda ow'ekitiibwa Muwanga Kivumbi bukyanga awambibwa takubibwako kya mulubaale tayina walabikirwako nti oba yuuno wano oba yuuno wano okusinziira just okufuna amawulire nga wena bategeeza ku makya okuva ku kigatto wange nti omukulu Muwanga Kivumbi embeera gy'alimu oba gy'ayisibwamu si nnungi wadde n'akatono kakati irabuzibye olunaku olwokubiri nga Muwanga Kivumbi teri amanyi mayitire ge gonna teri amanyi wawaali watuufu ono yaliko omubaka wa parliament ndowooza nja kweyamisa ebigambo bya SG byeyogeddeko olunaku olw'eggulu nti olaba eyaliko omubaka wa parliament leader mu kibiina ky'ebyobufuzi kiramba
munda mu ggwanga lya Uganda ayisibwa bwatyo olwo kati gwe mwanadamu mwana yinki agenda maaso n'okuba nga owangalya munda mu ggwanga lya Uganda biyinza okubeera ebizibu oba olyawo. Ggwanga lya Uganda embeera bwetyo bwegenda mu maaso. Lwaki temunzikiriza? Bugenza okwongera akawungezi k'olunaku olwaleero. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine nga olugendo lw'okukuba oba olw'okusuula gavumenti ey'eggwanga Uganda alutadde mu jjiya. Bassebo ne bannyabo njagala mbategeeze ebitongole oba ekitongole ky'ensi yonna ekiwaanyizi ky'eddembe kivudde ne kitegeeza nti ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda tubiraba. Ebigenda mu maaso munda mu ggwanga lya Uganda tubiraba. Era basuubiza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti tuli mabegawo era tolowooza tofunayo olunaku nalw'omu kulowooza nti ffe ebigenda mu maaso munda mu ggwanga lya Uganda tetubiraba. Just ki abakulu bagamba nti eddembe ly'obuntu munda mu ggwanga lya Uganda gavumenti eri mu buyinza basaale nnyo mu kuba nga balityoboola, basaale nnyo okuba nga balirinnyirira. Era bamusuubiza ono nti bakumwegattako bakukola buli kisoboka okulaba ng'eggwanga Uganda litebenkera mu demokulasi oyo yennyini bannansi ba ggwanga Uganda lye beetaaga. Ggwanga lya Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu akakasiddwa kitongole kya nsi yonna, si kakiiko ka ddembe lya buntu mu Uganda akabadde kakulibwa Mariam Wangadya. Nedda, kino kitongole kya nsi yonna kitula munda mu ggwanga lya America, kitunulira amawanga ag'enjawulo mu nsi yonna, si ga Africa, ngambye amawanga ag'enjawulo. Basuubiza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ebigenda mu maaso okuva ku A, B, C, D byonna tubiraba era tulina pulaani yaabyo. Just time, just kaseera, lindamu, kwatiriramuko. Embeera bwetyo bweri bannyabo ne bassebo abali ku mukutu ogwa AKTV Media nange wanu Yugi musajja wa Kabaka Chopa Uganda. Video jimpeera ekigalo gikwatemuko subscribinga yongera okubanga ojimpeera ekigalo gwe Munnayuganda ali nange akawungezi k'olunaku luno. Nabagamba nti buli w'ogyuwa ekigalo video yeeyongera okuba nga yeeyongerayo emisinde emizibu ennyo. Pulezidenti w'eggwanga erya South Africa Cyril Ramaphosa avuddeyo ne yeetondera ensi yonna n'ategeeza nti nsaba kunsonyiwa ebyagenda obubi nga bannansi b'eggwanga lyange bagenda mu maaso n'okukola effujjo ku bannansi b'amawanga amalala abawangira munda mu ggwanga erya South Africa. Neetonda ku lw'ebikolwa ebyo. Ffe nga gavumenti South Africa twagezaako okuba nga tukumaakuma abantu bano, wabula abadde nga aduula. Omanyi okuba nga akudaala agambye nti ffe nga aba South Africa twagezaako abakulu abali mu buyinza okulaba nga tuziyiza embere n'okweyongerayo, wabula nga bannansi be South Africa kye baagala bakimanyi. Kale wulira omukulembeze ngo n'asituka n'agamba nti twagezaako ffe nga gavumenti oba nga abakulembeze, wabula nga bano bannansi b'eggwanga erya South Africa kye baagala nga bakimanyi. Kakati twetonda ku lw'abantu baffe abo mu nneeyisa gye beeyisaamu eri bannansi b'amawanga amalala. Tubasuubiza obutaddamu kulabika nsonga bweti, tubasuubiza okubaawo enteekateeka ey'okubakuuma mu bukale emirembe munda mu ggwanga lyaffe erya South Africa. Cyril Ramaphosa, president wa ggwanga lya South Africa, avuddeyo ne yeetondera ensi n'agamba nsaba kunsonyiwa ku byonna ebyalabikira munda mu ggwanga lyange erya South Africa nga bannansi b'eggwanga lyange bagenda mu maaso n'enteekateeka ezo. Bassebo ne bannyabo, akawungezi k'olunaku luno olwaleero ababaka ba paaliyamenti ya ggwanga lya Uganda babadde wali mu paaliyamenti. Oweekitiibwa Lop Joel Ssenyonyi gy'asinzidde okuba nga atabuka n'ategeeza twagala kuba nga tumanya enteekateeka ey'omubaka Muwanga Kivumbi eri ki? Muwanga Kivumbi ali luddawa? Joel Ssenyonyi agenze mu maaso n'okuteeka sipiika ku nninga n'amugamba twagala kumanya
oba ebigenda mu maaso ku Muwanga Kivumbi tebibakwatako nga mmwe abantu oba ng'eggwanga. Era Parliament y'eggwanga Uganda terina buvunaanyizibwa bwonna bwesobola kubanga ekolawo ku nteekateeka ey'okukomya embeera egenda mu maaso munda mu ggwanga lya Uganda. Joel Ssenyonyi akubye emmeeza munda mu Parliament ya ggwanga Uganda n'agamba nedda, ekimala kimala twagala kulaba Muwanga Kivumbi wabweru. Muwanga Kivumbi twagala kumulaba wabweru. Ggwanga lyange Uganda embeera bwetyo bwesirya akagezi konna kuno olwaleero lwaki temunzikiriza ne tukwatagana obudde obuddako, tukwatagana amakya g'olunaku olw'enkya insha Allahu Ta'ala n'ensonga endala nnyingi zetugenda okuba nga tutunuulira oba oliawo ezinakola amawulire munda mu ggwanga lya Uganda, naye nga byebyo obuzibidde akawungezi k'olunaku olwaleero tusobodde okuba nga tukuŋŋaanyiriza. Tulinde olunaku olw'enkya nja kusoboka okuba nga ndabikako wano ate era mu nsonga endala waliwo gendye mu kusaka ddiiru. Amagye ga ggwanga Uganda gafulumiziddwa, galina gye gaatwaliddwa ku ssente nnyingi. Amagye ga ggwanga lya Uganda gaatwaliddwa ku ssente nnyingi. Gye bagenze kukola ki? Byonna lunaku olw'enkya ku mukutu gwa AK TV Media. Takumira mpeera bankuumire. Ssaabasajja Kabaka wangaala ali maaso moogi.